Abayizi b'amasomero okuva mu bitundu ebyenjawulo Mityana bakedde kulamaga ku kitebe ky'essaza ly'e Kiyinda Mityana ku lunaku lw'abaana olukuzibwa buli mwaka. Mu kitambiro kya mmisa ekisomeddwa Father John Paul Luttamaguzi akubirizza abayizi okwewala ebikolwa naddala ng'ebyobubbi kubanga baba basize ensigo embi egenda okubalondoola obulamu bwabwe bwonna. Gye wateeka mu seeti yo ejja kukolimira paka lw'oligize wanyiniyo. It curses you to the last hour. Buli lukumi lw'okutenga si lulwo. I'm telling you right here, right now. Mukiyige. Buli lukumi lw'oteeka mu mpale zo nga si lulwo lukolimira ensimbi zonna z'olifuna. Kakuba omutwalo. Ono era basabye okuwulira bakadde baabwe n'okutambulira ku magezi ge babawa obutayuzibwa na mayengo ga nsi eno. Taata muwe ekitiibwa nga bw'okiwaani. Kuba taata ajja kukugunjula obugunjuzi obwo bwakuwa busobole okukuyamba mu nsi muno. Abajjukizza nti mu buwulizi eri bakadde baabwe kibawa amaanyi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana okusinga abaana batalina mpisa. Eddoboozi nga buli bwakuyita olwaba okuliwulira ate nga weewuliikiriza oli mu kwepena naye nga bakuyita tokola ki? Awo y'omuwuliza taata naye ayanguyirwa mangu okusasulira school fees ku ssomero. Ono talemye okusaba abazadde okuyigiriza abaana ebikolwa ebyekisa naddala okuyamba abo abatalina mwasirizi anti emmeeme gabagaba ne Katonda agisiima. Kulaba ku ssomero batuukanya bagamba bakulu buli mwana aleeteyo siringisi 10 tusobole okudduukira abaana bannaffe abali mu bwetaavu gwe bw'otuuka 10 ng'olukwata ng'oluteeka mu mpale zo oba ng'olugula mu paani kubanga omutima gw'okudduukirira abala n'omutima omusumulukufu togukola ki? Abayizi n'abasomesa beetabye mu kusaba kuno nabo tebalimye kutendereza makulu agali mu kuyamba abalala. Mbakubiriza okuba nga muyamba abaana bannammwe abali mu bwetaavu. Abaana mbakubiriza okuyamba abalala ate n'okubeera n'empisa. Okusaba kuno kubawo buli mwaka nga kelezia ekungaanya abaana okuva mu masomero ag'enjawulo okubaako bye baba bangulamu okutambula obulungi mu bulamu bw'ensi.